bwe yali akulembeddemu okutongoza okugema ekirwadde ekya COVID-19 okw'ekikungo okugenda okumala sabbiiti namba mu disitulikiti 7 ez'omu Bendobendo ly'e Mubende okuli Mubende, Nakaseke, Luweero, Kiboga, Mitiyana, Nakasongola ne Kyankwanzi. Minisita omuweezi ow'ebyobulamu avunaanyizibwa ku guno na guli Hanifa Kawooya agambye nti olukiiko lw'abaminisita lwakiyisizza nti kaakano okugema kwa kufuulibwa kwa buwaze eri buli muntu okwewala okusaasaanya obulwadde. Ikonomi erina okugulwawo, ebyenfuna birina okugulwawo. Buli kyonna kye twabadde twasiba twataddeko kye tuyita COVID mandate. Tojja kugamba nti lwaki onkaka to be vaccinated. Yes, legally you have your right to choose to be vaccinated, but again legally you have no right to infect others. Obeera mulamu ng'akuliraanye mulamu ssebo. Kaakati tugenda kugamba bw'oba toyina kaadi toyingira mu kanisa, kereziya, muzigiti. Ekyo twakiyisiza eggulu. Bw'oba toyina kakaadi totambuza mmere mu bantu kubanga otambuza akalwadde. Omwana bw'aba tonamugema aba balina emyaka 18 agenda waggulu, nyabo togeza n'omuzaayo ku ssomero. Bwe bamugoba tetogamba bangobedde omwana. Gambye nti kino kyakukolebwa mu bunnambiro nga ne Ssekukkulu tennatuuka era ng'abantu abatali bageme si baakukkirizibwa mu masinzizo kubanga bayinza okusiiga abalala obulwadde. Okusinziira ku Munnamateeka Luyimbaazi Nalukkoola agambye nti kino kye bakola kimenya ssemateeka akawaayiro 28 akatundu ak'omusanvu akalambika nti tewali muntu yenna asobola kuvunaanibwa musango ogutali mulambike mu ssemateeka. Obumenyi bw'amateeka tuyina gye bayita Penal Code Act. Penal Code Act erimu ebibonerezo byonna era amateeka amalala agakolebwa agayamba ku Penal Code Act nago weegali ge gagattiriza. Olaba bw'osoma ssemateeka akawaayiro 28 kaakano akatundu kaakano ak'omusanvu kagamba no person shall be charged or convicted of a criminal offense which is founded on an act or omission that did not at the time it took place constitute a criminal offense. Okuzuula ekikolwa nti kya bumenyi bw'amateeka kiteekwa okuba nga kirambikiddwa mu kitabo ekirimu amateeka, ekirimu ebibonerezo n'ebyo ebitangiddwa. Ekyo ekikolwa kyenkola kaakano nga tewaliiwo teeka likigaana tosobola kunvunaana nga weesigamye ku ekyo kyenkoze okuggyako nga waliwo etteeka erikigaanye ekikolwa ekyo. Singa omuntu agenda n'atuula ku Constitutional Square n'alya ebikajjo nga mu kiseera kino tekimenya mateeka okulya ebikajjo ku Constitutional Square, enkeera walo ne bakola etteeka erigaana abantu okuliira ebikajjo ku Constitutional Square, nze gwe wasanze nga ndiirawo ebikajjo eggulo tosobola kunvunaana kubanga ekiseera we naliirawo ebikajjo tewaaliwo tteeka ligaana muntu kuliira bikajjo ku Constitutional Square. Mu kiseera kino tewali tteeka ligaana bantu kugenda mu masinzizo, kulinnya bbaasi, kugenda mu birabo bya mmere nga si mugeme. Mugende mutuule mubage, mutwale mu ssetteeserezo muyite mu mitendera etteeka lye mwagala okuleeta erigaana abantu okugenda mu masinzizo n'ebifo ebirala bwe baba nga si bageme. Bwe munaaba temunnakola tteeka eryo, mmwe bamenyi b'amateeka abakyasinze singa munaagenda mu maaso n'okunyigiriza abantu nga temuyina mateeka kwe mwesigamye. Ono era agambye nti singa gavumenti oba omuntu yenna akola ekikolwa kino eky'okugema abantu ku buwaze abazizza omusango era nga Paalamenti yeevunaanyizibwa ku kuyisa amateeka nga gano. Bayite mmekuba amatuufu bwe kitaabeera ekyo bajja kubendegera abalwanizi b'eddembe ly'obuntu n'abaagala enfuga ey'amateeka kubanga enfuga ey'amateeka egamba nti olina kubanga byokola bitambulira ku mateeka. Newankubadde mutwagala nnyo era nga mwagala bannansi babeere balamu, mukole ebituufu bwe bakutenda okudduka ate toyita wammwe.
Nalukkoola agambye nti gavumenti bw'ebanga eyagala abantu beegemese erina okuteekawo kasenda baguzi. Ige kompyuta bangi nnyo esobola okugamba nti kompyuta eziyingira mu ggwanga tezisasulenga musolo bazinasasulanga mutono. N'abasuubuzi ababadde basuubula ebintu ebirala ebitali bya mugaso nnyo ne badduka ku kiri kubanga bafunamu nnyo olw'okubanga kyalayisa abantu bakyettanira okigula. Kale ne wana esobola okukola bwetyo eyinza okugamba nti bwe kijja ku saaviisi eno omuntu eyagemebwa yasasula bweziti ntono bw'ogerageranya ne munne atali mugeme. Gavumenti esobola okwongeramu amaanyi mu centers abantu bano we bagemesebwa. Ekyokulabirako bw'ogamba nti abaana badde mu masomero funa doozi ezimala. Olabe buli ssomero abaana nga bayingira babeere nga batuuse okugemebwa bagemerebwawo. Kumatiza ebimu byakumatiza ebirala osobola okussaawo ebibonerezo naye ng'oyise mu mateeka. No, that shouldn't be the issue. Abantu abanyonyole bunnyonnyozi nti genda bakugeme. Genda of course twagala obulamu bwaffe okusinga gavumenti bwe butwagaliza. Kati olw'obwaffe tubwagala okusinga byo bwe butwagaliza. Yeekola ogwayo esomesa abantu egemesa abantu. Patrick Mujuka agambye nti gavumenti yalina okuggalawo ensalo z'eggwanga n'okwekebejja buli muntu ayingira mu ggwanga wamu n'okuteekawo eddagala erigema okumpi n'abantu. Kumuteeka mu karantini. Ababaka bavudde Arusha ne batugamba bazudde 5 balwadde already bali mu parliament bakizudde wayise ennaku meka bukyabakomawo. So nga tenalowooza kujja kunyigiriza eno bantu wansi naye soke yeeteeke ku level entuufu kubanga ababaka ba parliament bagenda okukola amateeka ago. Baba bo baavayo ne bajja ne mu bantu aye ne bamalanga bayiseewo ennaku bukyabakomawo ne baleka nti baba bakebedde 5 balwadde tumanyiwa gye baayitira ye kati 5 bazudde abalwadde bali mu karantini. So government esoke yenyweze. Wabula newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, minisita yakkaatiriza nti gavumenti si yakuzzaawo muggalo wadde ng'obulwadde buzzeemu okwegiriisa mu ggwanga nti ekyetaagisa kyonna kyakukolebwa eggwanga okuggulawo ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.